balina omukolo bafiiriddwa Zuula tasobola kwaye yonoonayo era abamu twekangana bwekanzi nti ate Zuula asige Hajji ng'abamu twali tumanye nti abaayawukana bakola kyakuma naye Zuula yagamba ina bye yayogera nabo mu famire n'agamba nkomawo ne missoni yange era nga nina egimaliriza era bwe yakwata Hajji n'amuteeka munda n'agamba missoni yange ewedde era buli lunaku lwakuba nti ffe kale tubadde nnyo okuzaava nti tetumwegendereza nnyo nga tetulikodinga nga bwalikodinga naye ng'era akyogera lunye nti Hajji amumaze wano e Uganda kati agenda Sudaani alondole ebyobugagga bebiri ebirabitwale nebyo Uganda byakoze eki akumaze kati omukyalo oyo Zuula yakwata omwana oyo mwennyini Nyiisa gwagambe yakozesebwa n'apanga balya mu kintu ekyo balimu abantu bangi waliwo bannamawulire mulimu abapoliisi mulimu n'abamagye Baagi Kalyango ali awo Kajjansi bamumanyi oyo kazibwe kati yakyusa kuba endangamuntu yabadde ng'esoma Mwizera Zuula kati endangamuntu yesoma Kasibwe Zuula kitegeeza nti omusajja gwakyalina gwasiba gwagamba nti baawuza mubaaboza ayagala bulaga era nga we waavudde n'entabwe okukyankalana ng'oli amugamba nti abasajja abalala b'oyagala mujja kunzitira mu nnyumba omusajja oyo gwagamba nti yakuwola $6,000 n'awamba omwana wange okumala emyezi 6 oyo Nyiisa oli omusajja yamuwamba n'amutwala n'abeera naye era tosuubira awo oyo omusajja yakozesa oyo omwana nga balina missoni ey'okujja okukisibwa kwali nti yamukozesa kuba yamala naye emyezi 6 yamala kusasula $6,000 yakasasula okudda ewaka yakasasula waliwo obujulizi obulaga nti Hajji yasasula $6,000 ako yabweganye Zuula byeganye ate tunnamubuuza yawamba omwana yabyeganye tetunnamubuuza kakati ebyo byonna babikola n'oyo oba bapangako dda n'emabega eyo ne bagamba nti Hajji ayina emmundu Hajji akolegana n'abayeekera Hajji akozesa ebiragalalagala era ne bamuteeka ku poliisi ne bamugyamu $1,000,000 kakati obuzannyo bwa Zuula buzze buwanvu nga bulanda era alina n'akatambi wano omu yakansindikidde nga Zuula yajja kumamawo $3.7 n'aleeta Hajji azisasule Hajji bagenda kunsiba bamanja $3.7 n'agwa wansi n'alaluka n'alalambala n'agweri Hajji bwe yeebulungula bw'ati Zuula n'asukka n'agamba nti nze mbadde ensaaga oyo ajja zisasula sente era Hajji yakwata $3.7 n'akola n'azisasula kati Zuula yamanyi Hajji yamusoma mu byonna byazaakola Zuula byakola yali pulogulaaminga nga biri ku pulogulaamu nti yawaayo n'omwana we akozesebwe ng'abantu abalala be bamukozesa ajja akiteeke ku Hajji kaakati mukama wange mbadde mbuuza omwana ono we baamuwamba baamuzza mu bbanga baamuzzanga mu mwezi ki omwezi omusibe mwennyini yayinza okutubuulira era we tunagendayo ekigo okumulaba ajja kwongera atuwe omwezi gwe baamubizaamu naye nga ye agamba obufumbo bwali buganye nga buli lunaku Zuula amugamba obufumbo bugenda kufa nze sobola kufumba omwana wange watakola ki waatali kuleeta sasula omusajja ssente atuwa omwana omusajja n'amugamba lwaki tetugenda ku poliisi ne tulipootinga kidnapping oyo omwana baamubye baamuwambye omusajja oyo tumugguleko omusango gw'okuwamba omwana amukomyewo omusajja yampa ssente ze ate kati oyagala kusiba nze mu kifo ky'okusasula ssente oziwa omusajja atuddiza omwana ate kati obitwale ku poliisi Hajji n'asasula ssente $6,000 kati Zuula ekyasinze omutabula omusajja oyo yakagula vyeyiti yakagula ki vyeyiti This call will be disconnected due to insufficient credit on your account. Zuula talina musajja gw'ayagala mu bulamu kubanga basajja be beebo abafera ababbi baakola nabo bamutega omusajja n'ojja n'omukwana kuba ye mukazi okulaba bulungi ali mu kabonero akalabika buli omu omutunuulira omwegomu kati gwe bw'omukwana ne bakwabya ne bakuggyako ebyobugagga bwo ng'akoligana n'abasajja abo kugambye alina ttiimu ye ennene bwe bakoligana nabo okufera abantu era oyo Zuula ne poloti Hajji mwe yamuzimbira ku babeera kati yagibba ku musajja Hajji bwe yajja n'agizimbamu amaka ago Zuula gayita amaka ge era Hajji abadde amuzimbira amaka gali awo mutungwe gakalina nga gagenda omuwa awone kino ekyokumulangira nti amaka gange Hajji n'amugamba nkuzimbira amaka ago ndabike nga mukukoledde buli kimu kati waliwo aga amaka ge baasooka muwa ne mutungwe
Zuula yabisaba byonna bisatu omulundi gumu yasaba ag'amaka n'asaba eyo kalina n'asaba ne gate olwo ng'abisaba ku ki anti ku musango yaggulako omusango nti Hajji yeebaka ku mwana ngamba singa oba tompadde bintu ebyo ngenda kuwandika nkuswazeswaze mu nsi yonna ate era omusango bajja kukomekereza nga bakusibye oli luzira bulamu bwo obutadda mu nsi kakati Hajji n'agamba ebyo ebyobugagga nkoze bikole okuswala n'okwononera obulamu bwange obusigadde luzira kembeeko byenkuwa naye nga mbikuwa mu mannya g'abaana Hajji lwaki yali atya okuswala anti okutya okuswala kuli bwe kuti mu nsi waliwo abantu nga bo omusanga n'omugamba mpa omutwalo oba nkukuba eŋŋungu n'akuwa omutwalo n'agamba oba okunkuba eŋŋungu mbeere n'ekibundu ate nga nja kyejjanjaba nsigaze n'enkovu kwata omutwalo ndekera emirembe kakati mu mbeera ya Hajji omukazi Hajji yaŋŋamba kwanza Hajji njogera naye tannimba mugamba nemubuuza lwaki Hajji wazza Zuula twamugoba n'agenda lwaki omuddira n'aŋŋamba Zuula ye muntu ajja n'asiita ebigere n'asamba ne yeegayirira n'akola buli kimu okulaga nti muntu mukkakkamu muwombeefu aboneredde taliddamu byakola n'akulaga nti n'ensi yonna gwe wootali ye tasobola kubeerawo era muddiremu kwegamba Hajji n'aŋŋamba nkwatibwa ekisanga Zuula akola ebintu nemuddiramu naye nali simanyi nti neesembereza musota kakati mu mbeera za Hajji ne babeera nabo ne ku kyalo n'ogenda n'obuuza Hajji muntu wakisa nnyo nga bw'owulira muntu wa mirembe nnyo nga bw'owulira kubanga nange ndi mukoddomi we naye Hajji ye muntu akuyamba ne besobola kugamba mukone omuntu akuyamba ne bekisobola kugamba kwegamba embeera za Hajji nga ye yakula nakigale nga tayagala kabuga Hajji abantu bakolekana nabo tulina musanji waffe naye muntu wakitiibwa bantu kwegamba ebyo biwulikika bipya ng'omukazi wo nti akutaddeko nti webase ku mwana waliwo ekintu naye kyolaba ng'omusajja nti ono omukazi wange natomera kanfiirwe kino nsigaze ekitiibwa kyange ate aloola omukazi wange era Hajji yagamba nti abaana n'omusango gwontaddeko sinnakwata mwana naye olaba otuuse okunteeka ku musango ogwo ate ng'omusango guno gwajjanga ye Hajji akizudde nti omuntu eyawamba omwana ate ye bbawo ono yamwagalira mu maka ago era n'abagamba nti kati musigadde kunzita ndeka mbaviiri era Hajji bino byonna bigenda okubaawo ng'amaze okukkiriza mu mutima gwe nti kanjawukane n'ani ne Zuula kakati Zuula wamuyungirako eno section y'okukwata omwana naye mu byonna n'akifundikira nti era mu kwawukana ne Zuula nga mukazi wampeta era ayina okubaako ebimu ku byange byantwalako ekyo naawe okiraba bulabi mukazi gw'obadde naye era ne bwe munaagenda amateeka bajja gamba baako kyomuwa ne bw'onaakola otya era aba ayina omugabo ku ki ku bintu bye kati ng'omuntu omukulu atayagala kumala budde atayagala nakubeera mu ebyo akole emirimu gye kankuwe kyenkuwa ekyo kiggwe oba nkunyonyodde bulungi osobola okitegeera perspective kitegeera kati waliwo odi yeeno ereese obuzibu eriwa gye yatadde odi eri mu kutambula nga Hajji amwegerera mugamba jangu tuteese abantu beebuuza lwaki Hajji yali yegayirira ki ataakola musango ekyo kiriwo ekiti Hajji teyasooka kubuulira muntu we yenna eyo odiyo yaliwo Hajji yamala ennaku nnya mukomera ng'ensi yonna temanyi Hajji waali wabula ye ne Zuula babiri nga be bamanyi nga Hajji atya okubuulira yadde ku mwannyina yadde ku muganda we yadde kwani yenna omuntu we olw'ebyo ebikolwa bye bazze bayitamu ne Zuula ng'abantu ba Hajji bonna beetamwa Zuula kakati amwegayirira bamalirize ebyabwe bukomera babiri ng'abasigadde tebakola ki tebabimanyi ate ekyokubiri eyo conversation yali mpanvu Hajji akugamba bazze boogera ne Zuula ku ssimu for over 1 hour 2 hours nga kuba ne osinga mwesimu ne boogera kuba osi ekintu ekyo akirimu n'endagaano ezo osi bazikolerawo byonna kale nyinza okuba nga njogera ebiyitira nga sirina byogera kuba olekamu naye nga ne osi sayidi owekajjansi akola ki yakirimu ng'era ng'amugjayo ne mukomera ekiro n'amuleeta ne boogera ku nsonga ezo kirizo sayiringe wano tukute bwe bityo oba okiraba kati ekintu ekyo
kyatuukawo nga boogera ne Zuula okumala ebbanga ppanvu. Naye Zuula ajjamu ako kakiripu kokka kaalaba akamukolera akamuyisaawo esi weeyinza omukwatirako edde ku sayidi ye. Naye nga conversation bw'ogitandika gye yatandikira okutuuka Hajji okwogera ebyo byali biwanvu. Ate era n'omusajja yenna ategeera nga nze ku musango we gwali nti gavumenti tennagukwata tegunnagenda mu kooti gwali gukyali gwa Zuula n'abapoliisi. Ng'omuntu yenna ategeera ayina amagezi ng'oyina kuhandulinga Zuula ono akkirize ove mu musango. Okitegeera? Kaakati nange ndi musajja bwe nsobagana ne mukazi wange nze sikkiriza ero si kuntegeerera, sikkiriza kyamaani kuntegeerera, sikkiriza wa poliisi yadde wa kooti. Nzira wa mukyala wange. Kuba mukyala wange mulinamu n'abaana olw'ekitiibwa kya famire yaffe jangu tuteese tewali kigaana bantu babiri bategeeragana ate nga twagalana otegeeragana. Oba oyagala bya bugagga ebyo ebyange byebibyo kati biibyo mbikuwadde tukagala obulamu butambule kuba si lutalo. Kati Hajji yakola ekyo mu mbeera eyo era ng'ayita Zuula nti jangu bambi tuve mu bino bizinensi zange zifa. Abaana owulira mbeera ku masimu ne mbalagirira kino mukole kiri naye jangu tumalirize ensonga zino nziremu nkole emirimu gyange. Yayita mwegayirira kugamba nti nakwata omwana nsonyiwa. Era kati kankubulirayo ekintu kimu ekisembayo. Hajji yagamba nze ngenda kukuwa buli kimu kyoyagala nkiteeke embanya g'abaana bange olw'ensonga nange kennyini ng'omuntu kyontaddeko nti nakwata omwana kati mpulira nkwenyiddwa sikyayagala kukola kutunulako. Wabula abaana abange balina okusigala nga abaali abanywa basoma. Bino byengenda okuwambibwa abaana nti mujja okujja school fees obaweerere era obaliise obajjanjabe nga nze toyina nako nakunkubira simu nakuddamu kwogera nange oba nsonga yonna. Yensonga lwaki Hajji yali awa Zuula ki ebintu ebyo. Kaakati Hajji bwe bakola bino ebintu ebyo byonna baabikola nga ye ali munda. Bwe bituuka Hajji yagaana okusayinina empapula ezo lwaki Zuula yateekako abantu abagula nga n'ebintu bye bagula tebannabimu. Hajji bamusanga mukomera nti ate kino ekizimbe okitunda nti ate kiti sinatunda ku kizimbe ti bataddeko n'abakola evoseero Zuula tukambye otunda n'abagula baabali bagenda muwase. Era Hajji n'amugamba Zuula ate ebintu byekuwa ate ebyabaana ate oyagala bitunda omanyi yayogerakola. Oli n'amugamba nti Hajji endagaano nkolera ntunzira ekintu kyange ne bwe nkitunda ngulemu ekirala. Hajji n'amugamba ekituufu sazza musango kati n'empapula sigenda zisayiningako kuba era bonna abali ebweru baali bamaze okukaanya nga Zuula abakumbye kuba Zuula yakuŋŋaanyanga bukuŋŋaanya gwe kyamaani jangu kino kigenda mu maaso ogenda kufuna booti gwe wa poliisi jangu kola kino kigenda mu maaso ogenda kufuna booti gwe gundi jangu kino kigenda mu maaso ogenda kufuna booti. Zuula n'akuŋŋaanya ttiimu ye ne bakola n'obuwandiike batwale ebintu bya Hajji. Hajji n'agaana oteekako omukono n'agamba kati nze atalina musanga ate lwaki nteekako omukono ate nga n'ekintu kye ngenda okuwogera kitundirawo kati sigenda kukuwa kizingi. Ogiregedde? Omusibe n'agaana era endagaano we ziri oba oyagalako kopi oba ng'oyagala kugiraba. Njagalako kopi. N'ogiraba n'okakasa nti Zuula yateekako omukono. Hajji n'atateekako. Ate Hajji n'agaana. Kakati gwe omuntu gwe bakwatidde omwana o-exchange ng'otya okukwatibwa ku omwana wo n'ebizinga. Ate agamba nti webyeiki ate n'amwana agamba n'ekirala gwe kyatayogera. Yasaba miliyoni za 2 eza compensation w'omwana omwana yakwatibwa muwe mu compensating ne miliyoni za 2 nga Zuula yagasaba. Ng'agamba Hajji yamukwata asasule miliyoni za 2. Hajji n'agawaayo. Ate kakati ekyo kyonna Hajji yagamba nze sikudde mwana mbadde njagala tutegeeragane nganze kwegamba ensonga ya Hajji kale bw'oba oginyonyodde ye eri bweti. Omukazi amukoze byamukola akooye kati ayagala kwawukana naye mu mateeka kuba Hajji yasabako ne divorce ne bigaana kati bwe kiba nga kituuse nti ali ku poliisi ng'omukazi alina byayagala kaabimuwe ne divorce leeta ono azisayininge. Hajji yasaba dda divorce leeta ez'ono Zuula n'azimumma. Kakati yali ayagala kozesa chance eyo nti kankuwe nange onsayiningire divorce leeta.
Kaakati waliwo omuntu aŋŋambyeko ssebo nti Hajji oyo baali bamusibyeko ku gw'obutujju nga Zuula era yagambye bituufu. Era byenkunnyonnyodde wano nze abikugambye togamba nti kinza akugambye. Waliwo yabadde yakiŋŋambyeko. Gwe sinabikale kani kubuulira ebyaliwo ebiti. Zuula alina abapoliisi baakolikana nabo. Era ng'abamu ku bo be bamu amagye abalala bapoliisi waliwo Hajji Kalyango ne Kazibwe oyo. Bo bamutegawo katego ne babba oyo Zuula gw'abalese kuba ye Zuula yeetega bagagga. Kaakati mu kwetega abagagga ne Hajji baamuggulako omusango nti alina emmundu akozesa enjaga akolekana n'abayeekera ne bamuteeka ku poliisi. Baamugyamu miliyoni 10 awo okuvaawo awo. Baamugyamu miliyoni 10. Nga Zuula n'abo bennyini abaawamba omwana era be babiri. Kaakati omwana ye baamukebeddeko nga yakwatibwa oba nga teyakwatibwa. Results z'eddwaliro zigamba ki? Abasawo be batusinga okumanya naye nga nze kyemmanyi kuba baayitako omu kuba famire ku basenga b'omwana bamugamba naawe jangu weerabireko n'atugamba ekyamazima omwana ye baamuyita mudda kubanga eri bweti yasamye era nga bagamba nti awo newaba yazaala njovu kugamba nga tewali kubuuza ye baamuyitaayita mudda. Okutegeera kye nkunyonnyola. Nkutegeera. Yazannya Premier League, Champions League, buli kimu n'aba nti yakiwangula. Ne Super League ya Uganda nga yagiwangula. Ate nga mwana muto. Meaning nti Zuula ye yawaayo omwana we mu kaseera kali we baamuwambira. Bamukozese. Era ne bamukozeseza ddala asobole okujja wano akyambaze Hajji. Nga tolina we weegaanira era n'omupoliisi mu statement yeemu bwe nali muwulira ng'ayogera nti omwana yakozesebwa long ago. Kati ate mu biseera n'enzuula byewaaba omusango Hajji teyalina mu Uganda oba byagamba nti Hajji yakozesa omwana wange ku budde bweboti. Bwennyininyini obwo obudde bwagamba nti yakozesa omwana ku budde buno katukeze nti yamukozesa mu mwezi gw'okutaano. Mu Meeyi. Oyo Meeyi nga Hajji yali Sudan teyali mu Uganda. Ekyo bamusobola kikonfaminga nti Hajji teyaliiwo. Ate passport ziragana buli kimu. Teyaliimu n'abaana bakujulira ewaka nti taata teyaliiwo. Bino bintu bye twogera lwakuba ffe tetuli bazzi ba misango nti tubimanyi. Naye era obijja ku baana ababeera naki? Bakugamba dadi teyaliiwo bbanga eri. Naye Hajji mwennyini naye yali wabweru era nga pasipoti ye mulaga nti teyaliiwo yali bweru. Kaakati ebitambuliso kwatambulira nabiki biraga nga teyakola ki? Teyaliiwo. Ate naye mwennyini omusibe agamba saaliiwo ebbanga eryo n'abaana ewaka bagamba saaliiwo ebbanga eryo. Teyaliiwo. Kati wayogedde gwenga omuko wa Hajji wafunyeko chance eyogerako n'omwana oyo Nisha oba temunnaddamu mumufunako? Nisha nafuna chance eyogerako naye mpya ku ssaawa zino ebiriwo. Nisha atya buli omu mbambe naye musindikira baana banne muga genda oyogere naye bwoti ne bwoti ninya naye bwoti ne bwoti akuwadde mawulire ki olanga omwana nosindika mwana munne ate era gwatasuubira nti oba ali ku ludda luno oba okitegeera kuba ku ssomero wasomera manyiwo era naliyo noono munne bwe baali bombi era naye bwali ku ssomero eri so kakati tufuna abaana ssomero tukola intelligence bintu bya intelligence obimanyi ofunye eki akugambye atya byali bitya era bw'osanga Nisha oli omutuufu akubuulira nti taata teyannebakako wabula ekirala kye ngenda okuddamu okukola kwe kubuuza Nisha ani yakukozesa kubanga because naye yeetaaga okukwatibwa wakozesezebwa dda naye ani yakukozesa omuntu oyo yamukozesa yeetaaga okukwatibwa kubanga era eddwaliro lyajjako omwana oyo simanyi specimen simanyi spam biki ebiwe bityo ne bajjako ne Hajji
ne bazuula nga sipaamu za Hajji oba nga ye Hajji talina we yegattirako n'omwana oyo abasawo baakakasa ekyo baakikakasa nga Hajji talina we yegattira na mwana oli specimen so sipaamu oba bikyekuka abasawo balina engeri gye babigira nga Hajji teyakola ki tebiriimu okiwulira naye ng'ekiriwo nti ye yakozesebwa alongeeko kati tebamanyi ani kyekugambye nti ono omukazi yawaayo omwana we olwabina ebintu by'ayagala era abaamukozesa oyo omwana omukyala abamanyi kuba yali ku missioni omukyala oyo buli mwana gw'alina alina missioni nekiyajja ku kitaawe omukyala buli mwana gw'alina yamaliriza missioni nekiyajja ku kitaawe n'oyo omwana yakwatibwa era taata we nnyina yamubba talina mwana wa mwavu mu bulamu bwe buli mwana gwalina mugagga naye nga kitaawe alina be yamubbako ye bizinensi gyakola kubba bagagga nga babba mu nsibe eyo kuba teri mugagga ayagala kubeera mu nonsensi oyo kati gwe ebbanga lyamaze mu kkomera Hajji omanyi sente zaafiiriddwa mpitirivu omanyi abantu bakolekana kati nabo abagenda okuddamu mutya nti Hajji bino ebintu ekitiibwa kyagi kyenkunyonyolako oba osobola okitegeera nkitegeera sebo kakati omanyi Hajji kyafiiriddwa ng'ali awo kakati yensonga lwaki yali agamba jangu bambi tumalirize ensonga zino nga yasuubira zijja nakuggwa kuolwo ate nga bw'omanyi omuntu ngaera tosobolera nti omuntu kubanga batugambye gwe omusango omunene ogw'okulwaka ku mwana ali wansi emyaka 18 ng'ate gwe kitaawe ekibonerezo kyako kufa oba kusiba bulamu bwo bwonna kati era omukyala byasiba ayogera nti Hajji ngenda kumusiba bulamu bwe bwonna oba ajja kufa omwonye wonna ye omukyala kyayagala naye nga yabyogera dda ate era ne mu baana ne mu bantu azze ng'agamba nja kuswaza lumu naye nga buli omu yeebuuza ajja muswaza atya kaakati njagala kundagirirako njagala genda ku kyalo kukolako mbuuze ku Hajji embeera ze bwe ziri ku batuuze omukyala ono abeera Kajjansi Saidiwa kakati omukyala abeera bwera ne bw'otuuka we Kajjansi bonna bamanyiwo nkolina eridde mutundwe okay ne mutundwe awo era ojja kubuuza bonna bamanyiwo kuba sole eno eyitidde nnyo abantu bonna buli omu akola buli omu agimanyi kati kale ensonga gye njagala omanye maama wange yesebo nti fe abantu ba Hajji twalwawo bw'obadde olabako n'omu yadde mu mawulire oba nti ki yadde kati nga tetuyinza kubeera ku ludda lwa Hajji bw'abanga yali bakaddala ku muwala we fena tuli bazadde ekintu ekyo ekikolwa ekyo kibi nnyo era twalwawo ne tugamba Zuula ono mulalu Zuula zaakola ebintu naye Hajji bw'abanga yeebaka ku mwana teri yagenda kola ki oyimirira naye kuyimirira naye ekyo kikyamu era netwetegereza paka netufuna amazima nga Hajji yeebaka ku mwana so kati tetusobola kuvaayo netuwa obujulizi obw'obulimba nga omuntu yenna waakola intelligence naffe tetwetegereza netukola intelligence yaffe tulina obuzadde kani imagine omwana oyo olunaku yenna yakimutuusaako wabanga yakimutuusaako ku mpaka obaani okimanya obulamu bw'omwana oyo bwayononeka bambi kati waali n'embeera takyabitegeera n'ebigenda maaso taliiwo kali stress naye abeerawo ate akola atya tewali kati ne maama we mwennyini tamwagala nani yenna tewali gwayagala obulamu kati tebumunyumira yeetaaga embeera endala ennyo okuva kweno gyali era nze nkusaba maama nti omwana oyo singa bamujja ne ku nnyina amuzaala kubanga ye amuteeka mu mission eziri beyond obulamu bw'omwana kati omwana oyo ne bw'anaakula mu nsi ng'alina ennyina tujja kuba ate tufunye Zuula ow'obulabe okusinga kuwono Zuula gwe tulina kati kati omwana oyo buli omu amutunuulira nnyo nga ffenna tuli bazadde tulumwa nga ova ku kya Zuula nti ayagala bugagga n'osooka otunulamu nti omuntu ono yakikola naye oluvannyuma lw'okutegeera nti bambi teyakikola ate n'omwami oyo naye alina ofuna obwenkanya
aleme kubbibwa bubbibwa bya bugagga bira ekitunulemu nga maama w'omwana ate akitaddeko naye ng'ekigendererwa kyakwagala bugagga. Abakyala namwe muzeeyi kubanga abaami bagenda kutya okuddamu okugamba okuwasa abakyala empeta biki ebyo bwe bityo kubanga kati omukyala ye akulaga nti buli kimu kyakola akikolera mu tteeka naye etteeka ate eritulugunya n'okubba n'okusaanyawo okumalawo obulamu bw'omuntu. Kati ensonga eno saagala gijajinga nti kinaye kitaana fenna. Kaakati Haji bamuleeta ddi mu kkooti? Haji okumuleeta mu kkooti omulamuzi yamugamba bamuleeta nga 3. Okay. Naye wandibaddewo obwenkanya kubanga ono omubbi yabba nga ali smart nnyo. Omusango gwe yateekawo nga gulina procedure zaagwo ezigugoberera ng'omuntu tasobola kufuna bwenkanya mu bwangu ng'agenda okuva mu kkomera ng'amaze okumwavuwaza. Oyo omukyala gw'olaba akaaba naye byakaaba si byali, ayogera naye byayogera si byali, yatrayiningibwa oba yetrayininga okubeera ekyo. Siri queen siriyukira ali awo yatrayiningira okubeera ekyo kyakola si kyekyo kyali omuntu watuukira okuwaayo omwana we bamukozese asobole okunyaga ebyobugagga obbaawe oyo taba muntu. Nsaba ensonga zino muzikwate nga mulaba ekinyusi kyagwo oleme kugenda bugenzi nti oli yakwata omwana naye ate nga si bwe kiri tamukwatanga. Kale sebo neyanzanye neyanzeemu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.